Musaza mawogola abatuuze b'Erwebitakuli e Kasambya mu ggombolola y'Erwebitakuli mu disitulikiti ey'Essembabule baziriridde mutuuze munnaabwe omulambo gwa muwala we ne beerema okulinnya mu maka ge yadde okusima entaana. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito yalina ebikirawo. Omutuuze Badiru Mukoza yagudde ku kino oluvannyuma lw'okufiirwa muwala we Sharifa Nabuumu w'emyaka 32. Abatuuze ne bagaana okugendayo nga kumpi bafamire bokka be babaddewo. Badiru Mukoza y'omu ku bantu abana okwali Pascal Lugalambi saako eyali ssentebe w'ekitundu kino Promise Ndagaano ne Ssennyonga Joseph nga bano kiteeberezebwa nti beeko baana ne batta Charles Kaloli Ssennyonjo mu bukambwe era olwamala baamutemako omukono olw'omulambo gwe ne bagubikkako omuddo ogw'ennanda mu lusuku olumu e Kasambya. Badiru Mukoza ono yakwatibwa ne bannaaba abasatu ne basimbibwa ne mu kkooti enkulu e Masaka era ye saako Pascal Lugalambi ne Promise Ndagaano kkooti yabakkiriza okweyimirirwa ne wasigalayo Ssennyonga Joseph mutabani w'omugenzi era nga ensonga ezattisa omutuuze ono zaali zeekuusa ku ttaka. Okuva olwo Badiru Mukoza bwe yayimbula abatuuze beekumamu ogutaaka ne bakoonawo ennyumba ye n'agenda mu kitundu ekitamanyikiddwa nga gye yavudde okujja okuziika muwala we. Abafamire ya Mukoza be babaddewo abatonotono be beesimidde entaana saako okufumba emmere era oluvannyuma be beeziikidde omugenzi ng'abatuuze tebalinnyeewo. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano Erwebitakuli. Musaza Budwa obutakkaanya bubalusewo wakati wa nnyini ntebe ow'eggombolola y'Erwabenge mu disitulikiti ey'e Kalungu Segawa David ne kansala omukyala akiikirira ggombolola ku disitulikiti Nalubwama Christine Sozi entabwe eva kusengula akatale ak'omubuulo e Lwamanyonyi ne katwalibwa mu kitundu ekirala kansala kyagamba nti si kya bwenkanya. Akatale akaleetedde bano okwogeragana ebikikinike n'ebisongovu kabeerawo ku bbalaza emirundi 2 mu mwezi nga kano kabadde kayamba abatuuze ku byalo ebisukka mu 10 okuli Lwamanyonyi, Kikoota, Kaalumagga, Nanseko, Sseerinnya, Kagongero, Kigaaju n'ebirala, naye nga mu kiseera kino kasenguddwa ne kateekebwa mu kitundu ky'ekigali ekintu abatuuze kye bawakanya nga bagamba nti kaatereddwa wala bangi tebakyaganyulwamu. Kansala Nalubwama Christine Sozi alumiriza nnyini ntebe w'eggombolola eno David Segawa nti yali mu mupango ogw'okusengula akatale kano nga buli avaayo okuyingira mu nsonga eno atiisibwatiisibwa. Kino tulina kukola mazima na bwenkanya mu butuufu mmwe mulaba LCs ziri zonna ze mulese eri waliyo Kikoota, waliyo Kaalumaga, waliyo Kagongero, waliyo Sseerinnya, waliyo Nanseko n'Ekigaaju. Mulabanga bwe butuufu nga kati akatale mukatadde ku nkomerero y'ebyalo ebyo byonna nga bo banvuma buvumi tewaliwo kyogonjo. Chairman bwe yafuna amawulire ate yataajja mwami awooza mu katale omugwe bayita Lubega n'amugamba nti olowooza onompoza okunsinga ggwe nze ngambye wano mu Lwabenge kye mbanjogedde tebwe mbanjogedde nze ne ngamba nti ontajja kubeera mu Lwabenge era tabeerawo tajja nagenda okulaba ng'ebintu birimu okusika omugwa naye kati bwenjogerera abantu bali mu kwekubira mulanga bali mu kuwandiika biwandiiko bali mu kuteekako mikono okulaba nti akatale kaabwe kabeera mu kifo ekyakola ki ekyabaweebwa olubereberye. Kyokka nnyini ntebe David Segawa alabudde kansala Nalubwama Christine nti aleme kubuzaabuza abatuuze n'agamba nti bannannyini ttaka awabadde akatale kano bennyini be baakagobyewo era nti bo ng'eggombolola bagoberera mateeka. Nze ndowooza nti kansala talina okumanya waakoma. Eyo kansala akiika ku disitulikiti baba alina byayagala okumanya ku ggombolola lwaki gavumenti eri kkiriya ajja atwebuuzeeko. Baba ayagala kutuwabula ajja atuwabule. Naye byakola ng'agenda aleeta ebiwandiiko musayiningeko mukole mutya. Lwaki gavumenti eri kkiriya bulungi. Abaatuwa akatale oteeka akatale ettaka baatugoba akati ye waba akaagala akatwale mu maka ge waba alinayo ettaka. Tujja kukolera kutisibwatisibwakwe tujja kukolera ku mateeka bwe gagamba. Abagala temuwa musolo kyokka ate naye ku musolo kwafuna allowances gugenda ku district. N'ekyo nze sina ntalo naye ng'omuntu era sina na kinjagala katale oba kisikaagalako. Nze ndi neutral akatale we kandibadde solo nga zinanyini ettaka tukkiriza tubiiriwo eyatuwaawo yeyatugubye kakati bwabanga ayagala otubateekateeka atuleetera ekyapa kyawo tulaba tunagaana okukateekawo ekitubunzabunza butaba na ttaka. Musaza Kyaggwe ng'enteekateeka ey'Obwakabaka bwa Buganda ey'okugaba omusaayi mu kitundu eky'Ekyaggwe ebuzaako ennaku ntono okukomekkerezebwa ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation nga kye kikulembeddemu enteekateeka eno omukungu Eddie Kaggwandagala asabye bannakyaggwe bongeremu amaanyi mu kugaba omusaayi kisobozese essaza lino okuwangula ekirabo ekyateekebwawo Omutanda. Njagala okukunga bannakyaggwe mwenna olunaku olwaleero lwe lunaku olwokusatu nga tukuŋŋaanya omusaayi. Kyaggwe yakakuŋŋaanya yunisi z'omusaayi 6 mu nnaku 2 ezisigadde. Tubuzaayo ennaku endala 2 ng'olwaleero teruliiko okulaba nga tutuuka ku buwanguzi. Kino kikuwa nti
ennaku zino ezibulayo olwaleero n'ennaku ebbiri bwe watabaawo maanyi ge tuteekamu kiyinza okubeera ekizibu kyaggwe okutuuka ku ntikko y'obuwanguzi bw'enteekateeka y'okugaba omusaayi. Olunaku olwaleero okugaba omusaayi kuyingidde olunaku olwokusatu ng'enteekateeka eno eri mu ggombola ya Mutuba gumu Nakisunga, Ssaabaddu Ntenjeru ne Ssaabagabongogwe n'awalala. Eyaliko nnyini ntebe w'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda Johnson Muyanja Ssenyonga bw'abadde agenza okugaba omusaayi asabye abakulembeze bonna abawummula n'abatannawummula beenyigire mu ntegeka zonna ezikulaakulanya abantu be bawangaaliramu naddala bwe gutuuka ku biragiro byonna ebiweebwa Omutanda n'okusingira ddala kati ekiriwo kaakano eky'okugaba omusaayi. Nsaba mwenna abakulembeze abaliko mu kaseera kano abawummula ne bannakyagwe bonna kuno tuli mu ssaza lya Mukono naye mu constituency eya Mukono South giyite Nakisunga, giyite Kisoga Ntenjeru Town Council, giyite Katosi, giyite Mpatta, giyite Mpunge, giyite Kome. Mwenna okuvaayo twenyigiremu mu kugaba omusaayi. Musaza Singo omubaka wa gavumenti atuula e Kasanda alangiridde ebikwekweto ku babba waya z'amasannyalaze n'agamba nti kino kiviiriddeko eggombolola 5 okubeera mu kibululu. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Abatuuze okuva mu ggombolola 5 mu disitulikiti y'e Kasanda bali mu kibululu olw'ababbi abagenda nga basala enkondo z'amasannyalaze ne babba waya ekiviiriddeko omubaka wa gavumenti mu kitundu kino okulangirira ekikwekweto okwetoloola ekitundu kyonna okufuuza ababbi bano. Febi Namulindo okutuuka okuvaayo kiddiridde amasannyalaze layini eva Emityana okudda mu disitulikiti y'e Kasanda era ng'eno y'ebadde egabirira ebigombolola okuli Myanzi, Nalutuntu, Kiganda, Kasanda ne Bukuya okubeera nga ababbi basaze ebikono ne babba ewaya zonna ez'amasannyalaze ekiviiriddeko abatuuze mu kitundu kino okubanga bali mu kibululu. Annyonnyodde nti tebayinza ggoomiikiriza bubbi bwa kika kino bw'atyo kwe kulangirira ekikwekweto ku babbi bano kye bagenda okuyitamu nga bali wamu ne poliisi babafuuze era n'asaba abatuuze bonna alina amawulire agakwata ku babbi bano abasala emiti gy'amasannyalaze ne babbako waya okugawaayo eri poliisi oba genda eri ofiisi ye. Bwe tutaakola ekyo ne tukwatira wamu tugenda sigala nga tuli mu nzikiza ate nga bizinensi zifa. Amasannyalaze gavumenti egezaako okugatambuza okugatuusa gye twagala mu bifo byaffe ate ffe ffennyini ffe abenyigira mu bikolwa eby'okubanga tubba waya z'amasannyalaze n'okusala ebikondo. Era we tunaakwata abenyigidde mu kikolwa bw'ekiti ekitufiiriza ffenna nga Bannayuganda. Abatuuze mu kitundu kino naddala abali mu bubuga abatunda ebyokulya wamu n'ebyokunywa ab'amaduuka bali mu kkabatwabo olw'ekibululu kye balimu kye bagambye kibafiirizza nti era kitadde n'ebyokwerinda byabwe ku bunkenke olw'okutya nti ababbi bandi balumba ekiro ne bongera ne bamenya n'amaduuka gaabwe ne babanyagulula. Amasannyalaze gagenda tetulina na ssuubi lya gafuna tetukola tutudde buli kimu kirya obuzibu sikyalina na zendya tetulina amazzi gagenda lwa masannyalaze. Nange okuva amasannyalaze gwagenda twali tusuubudde ice cream waffe yugati waffe byonna bifudde nze bampita Namutebi Aleni tusula wabweru ffe tusula wabweru tulina mazzi ne tutagafuna nze naabako kugange gano kubanga tebakyagagula gandijayo kacupa ne naabako yeyo embeera gye tulimu anti era Lwenzoli yaddibya ate ani amugula mu kasana kana atanyogo tulina nakabowa kamu wano mu ttawuni. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Essingo. Mu ssaza Kyaddondo kyaddaaki olukiiko olwa KCCA ku ggombolola e Lubaga lulayizza kansala akiikirira abakyala mu bitundu eby'ennaakulabye eyawangula akalulu gye buvuddeko oluvannyuma lw'eyali kansala mu kitundu ekyo okufa akalulu ne kaddibwamu. Helen Butaayi azze ng'omwetengereze mu kuyingira kansa eno yakubye ebirayiro olunaku olwaleero. I, Butaayi Helen, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Bakansala nga bakulembeddwa Moses Luyinda bagambye nti olukiiko lwa kanso y'e Lubaga lubadde lwetaagamu omuntu asobola okubagatta nga talina kibiina kya byabufuzi kyavaamu. Ate yajja independent, omuntu ali independent aba n'enjawulo nnene abanga nnyumba ya mwamba eyiwa sayidi naki ne sayita baamu nakyekubiira. Kati kitegeeza
nti naffe tulina okwekeberamu ng'abantu nti mukyala Butaayi wajjidde yali mukyala mukozi. Libadde bulamu omuntu asobola okutugatta obulungi. Ekisooka musumba ebintu bino bye badde ajja bikolamu ate nga n'akaluma engeri gy'akayiseemu kutuuka wano kubanga yakubye wanuupu akoze biki nga talina kibiina kitegeeza ye mugatta azze kugatta gombola watuukidde ku gombola wano nga lwe bitagenda bulungi. Egombola waligenda walisanze nga waliwo sayidi ekkiririza mu sayidi endala ne waliwo ne sayidi ekkiririza mu sayidi endala. Kyentegeeza bibiina naye nsuubira nti Omulambo Butaayi tufunye amata obuta agagenda okukkirira obukkirizi ng'omubisi gw'enjuki gagatte ebintu byonna. Okuddayo mu ssaza Buddu, gavumenti ya Uganda ng'eyita mu nteekateeka yayo ey'okutumbula abalimi abatonotono eya macroscale irrigation ng'erimu wansi wa banka y'ensi yonna ewadde disitulikiti y'e Bukomansimbi obukadde bw'ensimbi 293 okwongera mu nteekateeka ez'okulima nga bayita mu kufukirira ebirime. Disitulikiti y'e Bukomansimbi emu ku disitulikiti entono ezaalondebwa okugezeserezaamu enteekateeka eno era baatandika n'abalimi bananga bawa ebyuma ebya sola ne generator okufukirira ennimiro zaabwe. Kawo Mubaraka Kawera avunaanyizibwa ku by'okufukirira e Bukomansimbi annyonnyodde nti kaakano kiri eri balimi ab'e Bukomansimbi okusasula omutemwa gwabwe babayungireyo ebyuma ebifukirira ebirime. Y'omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi RDC George Bakunda asinzidde mu nsinkano ne banka z'ebyobusuubuzi ezigenda okuyambako abalimi n'asaba abalimi bajjumbire enteekateeka eno ssente zireme okuddayo mu gavumenti. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi mu Nanuupu Fred Nyenje Kayiira asinzidde wano n'asaba banka obutanyigiriza mulimi wabula babateerewo embeera ng'omulimi ssente za banka azizzaayo amaze kukungula. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.